Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Gwenno omulabi waffe omulungi ow'omukutu ogwa Farm Business Uganda, logo ya kitooke na mutwe gwa nte ku mukutu ogwa YouTube. Mwebale mwenna abalimi baffe betulima nammwe, mwebale kubanga mutujjako amagezi. Farm Business tulina abalimi bangi abeegatya mu Farm Business amanyi nti okulima n'okulunda business. Kyova olaba nti naawe aliyo ng'oyagala otwegattako ojja kujja ofune enamba yaffe n'ofuuka omulimi waffe. Kasi ofuuka ensonga offe okumaketinga kuba kwaffe nga Farm Business Uganda, oba oli mulunzi oba oli mulimi, okumaketinga eri abalimi n'abalunzi ekyo kitulekera kasooba ng'oli under Farm Business Uganda. N'olw'ensonga eyo ne bw'oba olimye naffe n'olunda naffe kyangu okumaketinga n'okufunira akatale k'ebintu byo nono n'oba nga tosobola kubanga wejjusa. Tulina omulimi waffe twakusuubiza nti paati tujja kulaba mwami wa Kia era tuli naye mu butunda wano eno, twagala abe nga atubuuzaako ate tweyongere. Mukulu wa Kia, buuza ku balabi baffe abalungi aba Farm Business Uganda. Abalabi ba Farm Business Uganda mwana gye muli, tubeebaza okubeera nga mutulaba. Amanya nze Wankiya Thomas nga ndi mulimi wa butunda. Era nga akatunda kano nkalimidde ebbanga liwezeeko ebbanga ddene, wakati ngenda mu myaka nga 10. Myaka nga 10. Yes. Oba ogenda myaka nga 10. Amagezi agasinga obungi ag'obutunda ngalina. Ebibala tubeera nabyo, enkuba tubeera nazo, buli kimu tubeera nakyo ky'oba oyagadde kyonna. Era vidiyo eyasembayo oba edirira eno ebadde yakasembayo eya mwami Andulu, twali tulaga nga tulaga abantu endokwa ez'obutunda ze mwali mulaga abalimi. Mwami wa Kia, waliwo ebirwadde ebijja abalimi mu kulima nga bw'olaba ebirwadde bijja abalimi mu kulunda. Birwadde ki ebisinga okujja abalimi obutunda mu butunda? Obutunda buno bulina ebirwadde biringa 2 oba 3. Ekirwadde ekisooka kiba kya kigenge. Ekigenge kitawaanya nnyo abalimi b'obutunda abasinga obungi nga ebiseera ebisinga oba katugeze nga talina bukugu bumala bulungi. Ekigenge ekyo kitera kujja omuntu ebiseera ebisinga aba asimbye obutunda, ayinza okumala ebbanga eriwera emyezi nga 2 naye nga tafuuyira nnimiro ye bulungi. Kati agenda okutandika ofuuyira ng'ennimiro amala dde okusika obuwuka
kale nebibanga bukimutewanya oluusi afuuyira nekibanga ekivaamu nekimala nekikomawo bwe bityo. Ekirwadde ekyokubiri waliwo kyetuyita kisipi twakikazaako lya kisipi naye ekirwadde ekyo ekikolo kijja nekifuna obuwuka ku kikolo kungulu okwo kwenyini nekibanga kitandika okujjako olwa brown sirimu wakatunda nekijjako olwa brown wegenda okulaba nga ekikolo etabi erimu litandika kala eryokubiri noiraba nga ddamu nebigenda bwe bityo ekibanga wegenda okumaliriza nga ennimiro yo eweddewo era nga tekuwadde bulungi kyobadde oyagala kyenyini. Bye birwadde ebisinga okutewanya abantu okusingira ddala. N'ekirwadde ekirala kirimu ffe bennyini ffe abantu ekiriwa omuntu agenda nakozesa manyuwa naye nga manyuwa takozesebwa bulungi mu nnimiro za butunda ng'aba talina nnyo kyamanyi kyagenda akola okujjako okwonoona. Katugeze nga manyuwa w'ente omugira n'omuteeka mu kinnya wansi ekyo ekirwadde oba omaze okireetera ddala mu nnimiro yo. Ogenda okulaba obugenda otuukira mu saizi nga kati buno webuli webiti mwezi 8-7 nga kagenze waggulu ku kitindiro wansi kavaayo bulungi nga kanyirira naye kagenda otuuka waggulu ng'ekikolo kikala kimu olw'ensonga nti manyiwa oyo ow'ente agenda n'akwata akayinja wansi eyo oluusi n'abeeramu ebugumu lingi wansi n'abeera ng'ayokya ekikolo ekyo n'obiraba nga bikala. Kati ebintu ebyo mbyewaze ntya? Ebintu ebyo okubyewala kati ng'ekigenge wetuba tutandika okufuuyira obutunda buno kati nga buno bwobulaba bwoti oba okasimbye wansi nga kato tandikirawo wiiki esooka obeere ng'oyisaako eddagala wiiki eyokubiri oziseeko eddagala kati awo niwoba omalanga oyinza okozesa interval ya wiiki yanaku nga 10 oba nga ofuuyira ennimiro yo n'ogitambulizaawo bwotyo kati wekabanga katandisa okumulika n'okyusaamu nodda mu wiiki pa wiiki oba nga ofuuyira buli wiiki kuba ensonga etufuuyiriza buli wiiki nga katandisa okumulika lwakuba nti ekimuli akatunda kano buli wiiki kaleeta ekimuli mu koola omwo mwekyo ekikoola buli ekoola erijja ligiramu n'ekimuli kati ekimuli ekyo wekiba nga tekifunye eddagala ekinyweza kiba nga kivaako ne kigwa kyova olaba tukaza buli wiiki ne kaba nga kafuna eddagala wekaba nga kavudde awo kagenze waggulu bwe kati nga kati saizi eno ebala bwete tugenda tugira eddagala twava nalyo wansi tugeza nga supergrow dudu athemectin oba oyinza okozesa othemectin oba tokozeseza ebyo waliwo ebijimusa bitera okugatamu oluusi tukozesa daigro green tukozesako super green aminocop byonna tubikozesa mu kufuuyira waggulu kati wansi wetuba tetusobola kuteekamu bino ebyente ebibite bikozesebwa mu butunda tuba tuleeta ebikuta by'enkoko netugiramuko obutonotono tuteekako wansi mu kinnya ebirala netuba nga tubimansa mu nnimiro mwennyini n'embulubusi z'embuzi nazo zikola bulungi manyiwa gwe tulina okukozesa omulungi asinga obulungi ku butunda n'ow'embizi naye mulungi. Kaakati ekirala eri abagamba nze siso alima butunda kubanga tulina kirala kyoswateekamu kyokka bwe tuba tulaba njagala otaasa omulimi oyo ali eyo ali okubanga akulaba gwoba ontaasiriza oyo atya okubanga asimba mu bitooke ate nina mulimu ebitooke ate obutunda ate mbuli so asimbamu kirime kirala ensonga eyo gyogerako ki? Kati olaba ennimiro yaffe mu kusooka twali twakagisimba twateekamu ennyaanya nezibeeramu era osobola okulaba ezo ezaaloka zaamala nezikomawo ennyaanya wezavaamu twateekamu ennyaanya netuteekamu muwogo netuteekamu n'ebitooke bibeeramu ebiri okusooka twasooka asimba bitooke netuteekamu obutunda netuteekamu muwogo n'ennyaanya nezibeeramu ekimu mwekiri era n'obutunda obulaba bulungi ennyaanya zaalimu nga nungi muwogo mwali mulungi n'ebitooke nabyo birungi kale mbeera nga njiza ejjinja limu n'enkuba ebinonye bibiri. Kitegeeza osobola okuteekamu ebirime ebirala eri oyo ali okubanga atwala ebirime bingi tusobola oteekamu ebinyeebwa tusobola oteekamu ebijanjaalo bulungi. Omulimi gweke nsobola okubanga mubikulira nti bw'oteekamu ebirime bino ng'ennyaanya n'oteekamu ebirime bino nga tugeze oba kabeji oba n'ebirime ebirala nti bikuyambako kufunira ssente. Ate n'ekirala tebikutewanya nnyo okufuuyira wansi katugeze okugjako ennyaanya naye bino ebirala ng'ebijanjaalo kabeji pepa ebyo eddagala lyetufuuyira eno waggulu eno ku butunda lijja nga ligwa oli ku mukaano wansi nebeera nga lifuuyira ku ebyo ebirime ebiri wansi nabyo ate era nga byongera n'obugimu byongera ettaka lino obugimu ddala eryo likola buli kimu. Kaakati eriyo abagamba
omanyi abaganda bagamba nti atanayitaayita atenda nnyina okufumba. Eriyo amanyi naye omusajja omu yagamba gwe naawe ali okutulaba ku Farm Business Uganda nti ekyo ky'omanyi waliwo akimanyi okukola ki okusinga lwakuba tetwagala kukkiriza. Kati omanyanga nti mu byenkola waliwo akimanyi ate okusingako asobola okunyongerako. Kakati ekibuuzo kyange kyenjagala oga nti eriyo ffe abalimi abamu nga ffe tukozesa enkondo nnene n'osanga enkondo nga n'omusajja mwennyini tasobola naziteeka mu kinnya. Ate wano tulabanga enkondo ntono. Omuntu oyo ali okulaba mu amagezi ki? Enkondo zonna ezibeerawo zikola bulungi katugeze nga bwe zibanga za mituba zikola bulungi kuba zimala ne ziroka ne zibanga tezigwa. Okuggyako kalitunsi tetukozesa mitono tuleetera ddala nga minene kuba gyo givunda mangu. Okay. Kalitunsi okozesa emitono. Oba olina mitono nga mituba osobola okozesa egyo. Egibanga kalitunsi oba nsambi osobola okozesa emitono. Naye kalitunsi tuteekamu minene. Kalitunsi yavunda mangu. Ebitindiro ebimu oba ebitanda ebimu obisanga nga nennyini Katonda katandise okussa naye nga tasobola ayitamu ng'akunamye ng'omukadde oba akunamiridde. Omuntu yandibadde akola akatunda kano ng'akola fuuti mmeka emiti oba kisinza ku buwanvu bwa muntu? Kati kyensooka okugamba n'okubuulira abo abatulaba ku YouTube bona oyo eyasiba ekitandaalo ekyo aba talina bukugu bumala. Ekitandaalo kino kyetaaga n'oba ng'osiba fuuti ezitaka wansi wa 6. Naye bangi yagenda n'asiba waggulu n'aba nga tanywereza bulungi ogenda okulaba katandika okuusa nga nako kakka. Ekitiniro nga kikka wansi. Ogenda otuuka ekiseera nga tosobola nakuyisa mu bbumba kufuuyira. Okumaliriza ng'ennimiro girese. Kiva ku ki omuntu oyo muntasize n'osanga ekitimba ekitunda nga kigudde? Ekyeyazi aba yateekamu emiti nga ebiseera ebisinga abantu agenda n'asimba emiti gino naye ng'ettaka wasimbye oluusi waliwo enkuyege eziba nga gisalejja emiti kati akatunda kagenda okuusa wansi bwe kati kagenda otandika obala nga kazitowa kiri kimenyeka nga bumenyesi. Oluusi aba yateekamu naye nga yakuba gaapu nene mu bikonde ebyo gaapu nene n'ava n'ateeka ekirala eri naye ffe olaba 5 waliwo ekikondo kiba kinywera bulungi waggulu. Akatunda kano eno tugeze nkasaasaanyirizaamu ssente ebikolo wano we tuli 210 tugira balaga ennimiro eri ennene tugenda kuba nga tugira ebitooke bine obutunda buno eno ebikolo 130 bisobola kumpa bitya? Anti kati wano mu kusooka kakakwata bulungi waggulu osobola okujjanga mu kiro nga 5 ku 6 bwe watyo. Naye kati we kaba katuuse ne kamala okwata bulungi waggulu awo kasobola okuwa kiro 8. Okujjako nga gwe kennyini oyagadde okale kano gamba nja kano ganga buli luvannyuma lwa wiiki 2 awo kaba kasuusaamu bwengedde nga bungi obwenvu buba bungi mu wiiki ezo 2. Akatunda nga kamala bbanga ky'okwengera kamaze nga Katonda wedde katugeze nga kano nga kavudde mu kimuli nga kano. Kati olaba akatunda ako kava mu kimuli kati olaba nga kano kino ekimuli bwe kiri wano kitandise okuleeta akatunda kati akatunda ako kavaamu mu kimuli kino ne kivaako ekimuli ekisooka kamala emyezi 2 ne kaba nga kengera. Emyezi 2 giba myezi 2 nnaku 6 ne kaba nga kengedde. Omukulu gwe ali ku Farm Business Uganda tuli ne mukulu wa Kia tulisoma ku nsonga za butunda era nsaba obeeko okuyiga kwoyiga. Tujja bwe tuti mu balimi baffe baneeno okubanga tukulaga nti no ffe tujja yisa buyisa bivulu naye abalimi baffe bakola ekintu kyennyini naawe kiwandibadde nga osobola okubakola. Kalowoozo ki kosobola okuba tugenda tujja kukomawo ne paati endala? Akalowoozo k'empaavu bonna abatulaba ku mikutu gyaffe omuntu niwoba ng'olina akataka katono osobola okwenyigira mu kulima obutunda naawe wettaka eddene osobola okwenyigira mu kulima obutunda n'oba ng'osobola okufuna ekyo kyonna ky'oba oyagadde kuba kati okatundako tekasosola nti nina kutandikira mu eka namba oba acres 2 kati waliwo ekirime nga ebikajjo oba tolina ttaka ddene tosobola kifunamu naye kano akatunda niwoba ng'olina akataka katono katugeze nga fuuti 5 ku 5 oba 5 ku 10 era kasobola okuweereza n'oba ng'ofuna ekyo kyonna ky'oyagala. Njagala otulambuzeeko omulabi oyo tundooza tukirire eno
akatunda kafe kano nga kano bwe kali wano bwe kati twakawa eddagala okuva wansi nekiteeka nebyo ekimuli twayitabula kati olaba kalabala okuva wansi eno ne katuuka wano buno bwa wansi wano bwasooka twabunogako naye kati wano wonna buli butunda bwereere era kati ogenda ogatagata wano okuva ku kikolo wansi okutuuka eno waggulu ng'omaze okufuna obutunda n'essente ezisobola okulabirira waggulu n'osiba ekitandaalo kyo ebiseera ebisinga tusobola n'okusimba obutunda buno nekabanga kava wansi eno okutuuka yaddala paka eno ku kitandaalo waggulu nga tunateekamu goozi waggulu tetunakisiba kale waggulu eno tukozesa obutunda obuva eno wansi tugula goozi ezisiba waggulu bwetyo okukola ebiseera ebisinga nezibanga ennimiro tetumenye kuba oyinza okuba wegatagata nogamba ezigenda okusiba ekitino ngenda zijjawo era tubeera nga tuzifuna muno mu nnimiro mwennyini kati woba oteesemu ebirime ebirala katugeze nga green paper naye akuyambako nnyo okufuna esente ezigenda okulabira ennimiro eno nogifumira obulungi neba nga nungi kati olaba obutunda buno bwekaba nga katandise okwengera kakola papo nokalaba nga kadugadde bulungi nekaba nga kali papo konko bweda bano butandise okwengera naye ekiseera kino bumbulako waliwo kano akali wano kanako katandise okwengera naye ako kalaba nga kakyusa kala waliwo kano ne buno wano butandise okyusa ate ako njagenda nako kati buno bwo bwayengera era kati kajusa akali buno kanovu nnyo ku buno mukali akakyakaguli naye nga katandika ovotoka abalabi baffe abalungi abakulu bano mikwano gyaffe ennyo nga Farm Business Uganda era bafunye mu Farm Business Uganda osobola okuba nga ofuna endokwa ez'obutunda oba bwa acres meka obutunda newoboga nti njagala mutwalo newoga nti njagala kanana newogamba meka endokweza bakulu bano bazina video zize twakulaga mu ntandiko obo ginoonyezaako ya mukulu wa Kia ne mukulu Andrew n'olwensonga eyo subscribing ku channel yaffe liking sharing link ate munnange obengo osobola okubanga yagalira mu kulima. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri eyo zirabiriramu olyoka ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.